okubala essula 11 okutuuka ku 15 abantu ne baba nga beemulugunya nga boogera bubi mu matu ga Mukama. Mukama bwe yabawulira obusungu bwe ne bubuubuuka, omuliro gwa Mukama ne gwokya mu bo ne gulya ku nkomerero y'olusiisira. Abantu ne bakaabira Musa. Musa n'asaba Mukama, omuliro ne gukakkana, ekifo ekyo ne kituumibwa erinnya Tabeera, kubanga omuliro gwa Mukama gwayokya mu bo. Awo ekibiina ekyabasenze kyali mu bo ne batanula okwegomba, n'abaana ba Isirayiri nabo ne bakaaba amaziga nate, ne bagamba nti ani anaatuwa ennyama okulya? Tujjukira ebyennyanja bye twaliranga obwereere mu Misiri, wujju n'ensuju n'enva n'obutungulu n'ebyokuliira. Naye kaakano obulamu bwaffe bukalidde ddala. Tewali kintu n'akatono, tetulina kintu kye tuba twesiga wabula emmaanu eno. Era emmaanu yalinganga ensigo za jjadda n'ekifaananyi kyayo ng'ekifaananyi kya Bedora. Abantu ne batambulatambula ne bagikuŋŋaanya ne bagiseera ku mmengo oba ne bagisekulira mu binu ne bagifumba mu ntamu ne bagiggyamu emigaati. N'okuwoma kwayo kwalinganga okuwoma kw'amafuta amaggya. Era omusulo bwe gwagwanga ku lusiisira ekiro, emmaanu n'egwanga ku gwo. Musa n'awulira abantu nga bakaaba amaziga mu nda zaabwe zonna, buli muntu ku mulyango gw'eweema ye. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka nnyo, Musa n'anyiiga. Awo Musa n'agamba Mukama nti kiki ekikukozezza obubi omuddu wo? Era kiki ekindobedde okulaba ekisa mu maaso go n'okussaako n'onzisaako omugugu gw'abantu bano bonna? Nze nali olubuto lw'abantu bano bonna, nze nabazaala, n'okugamba n'oŋŋamba nti basitule mu kifo kyo nga kitaawe w'omulenzi bw'asitula omwana ayonka okubatwala mu nsi gye walayirira bajjajja baabwe. Nandiggyewa nze ennyama okugabira abantu bano bonna, kubanga bankaabira nga boogera nti tuwe ennyama tulye. Nze siyinza kusitula bantu bano bonna nzeka, kubanga bayinza okunzitoowerera. Era bw'ononkola bw'otyo, nzitira ddala mangu ago nkwegayiridde, obanga ndabye ekisa mu maaso go nneme okulaba ennaku zange. Mukama n'agamba Musa nti nkuŋŋaanyiza abasajja 7 ab'oku bakadde ba Isirayiri b'omanyi okuba abakadde b'abantu n'abakulu abanaabafuganga, obaleete ku weema ey'okusinkaniramu bayimirire eyo wamu naawe, nange nakka ne njogerera naawe eyo. Era n'atoola ku mwoyo guli ku ggwe ne nguteeka ku bo, nabo banaasitulanga omugugu w'abantu wamu naawe, olemenga okugusitula ggwe wekka. Era gamba abantu nti mwetukulize olunaku olw'enkya era mulirya ennyama, kubanga mukaabidde amaziga mu matu ga Mukama nga mwogera nti ani alituwa ennyama okulya? Kubanga twali bulungi mu Misiri. Mukama kyaliva abawa ennyama ne mulya. Temuliriirako olunaku lumu, newankubadde ennaku 2, newankubadde ennaku 5, newankubadde ennaku 10, newankubadde ennaku 2, naye mwezi mulamba okutuusa lw'erifulumira mu nnyindo zammwe ne muginyuwa, kubanga mugaanyi Mukama ali mu mmwe ne mukaaba amaziga mu maaso ge nga mwogera nti ekyatujja ki mu Misiri. Musa n'agamba nti abantu bendimu wakati be basajja abatambula n'ebigere obusiriivu 6, naye ogambye nti ndibawa ennyama balireko omwezi omulamba. Banaabattiranga endiga n'ente okubamalanga, oba balikuŋŋaanyiza ebyennyanja byonna eby'omu nnyanja okubamalanga? Mukama n'agamba Musa nti omukono gwa Mukama guyimba wadde. Kaakano onoolaba obanga ekigambo kyange kinaatuukirira gy'oli nanti kisibwewaawo. Musa n'afuluma n'abuulira abantu ebigambo bya Mukama, n'akuŋŋaanya abasajja 7 ab'oku bakadde b'abantu, n'abassaawo okwetooloola eweema. Mukama n'akkira mu kire n'ayogera naye, n'atoola ku mwoyo gwali ku ye n'aguteeka ku bakadde 7. Awo olwatuuka omwoyo bwe gwatuula ku bo ne balagula, naye ne bakomyawo. Naye ne musigala mu lusiisira abasajja 2, erinnya ly'omu Eridaadi n'erinnya ly'omulala Medadi. Omwoyo ne gutuula ku bo, era baali ku muwendo gw'abo abaawandiikibwa, naye baali tebafulumye kugenda mu weema, ne balagulira mu lusiisira. Omulenzi n'adduka n'abuulira Musa n'agamba nti Eridaadi ne Medadi balagulira mu lusiisira. Yoswa mutabani wa Nuuni, omuweereza wa Musa, omu ku basajja be abalonde, n'addamu n'agamba nti Mukama wange Musa, bagaane. Musa n'agamba nti obujja bukukutte ku lwange. Abantu bonna aba Mukama singa bannabbi, Mukama singa bateekako omwoyo gwe. Musa ne yeddirayo mu lusiisira, ye n'abakadde ba Isirayiri. Empewo n'efuluma eri Mukama n'ereeta obugubi okuva ku nnyanja n'ebugwisa mu lusiisira, ng'olugendo lw'olunaku olumu ku luuyi luno n'olugendo lw'olunaku olumu ku luuyi luli okwetooloola olusiisira, ng'emikono 2 okutuuka ku ttaka we bwali. Abantu ne bagolokoka ne bazibya olunaku olwo, ne bakeesa obudde ne bazibya obudde obw'enkya,
ne bakuŋŋaanya obugobi. Eyakuŋŋaanya obutono yakuŋŋaanya komeri 10. Ne babweyanikira wonna wonna okwetooloola olusiisira. Ennyama bwe yali ng'ekyali wakati w'amannyo gaabwe nga tebannaba kugigaaya, obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku bantu. Mukama n'akuba abantu n'ekibonyobonyo kinene nnyo. Ekifo ekyo ne kituumibwa erinnya Kibezosukatava, kubanga we baziika abantu abeegomba. Abantu ne basitula e Kibezosukatava ne batambula ne bagenda e Kazerosi ne batuula e Kazerosi. Okubala essula 12. Awo Miriyamu ne Aloni ne boogera obubi ku Musa olw'omukazi omukuusi gwe yali awasizza, kubanga yali awasizza omukazi omukuusi. Ne boogera nti mazima Mukama yayogera ne Musa yekka era teyayogera naffe. Mukama n'abiwulira, era omusajja Musa yali muwombeefu nnyo okusinga abantu bonna abaali ku nsi yonna. Mukama n'ayogera mangu ago ne Musa ne Aloni ne Miriyamu nti, mufulume mwensatule mujje ku weema ey'okusinkanyirangamu. Obwensatule ne bafuluma. Mukama n'akkira mu mpagi ey'ekire n'ayimirira ku mulyango gw'eweema, n'ayita Aloni ne Miriyamu, bombi ne bafuluma. N'ayogera nti, muwulire nno ebigambo byange. Obanga munaabangamu mmwe nnabbi, nze Mukama n'ategeeza nga gy'ali mu kwolesebwa, n'ayogereranga naye mu kirooto. Omuddu wange Musa si bw'ali bw'atyo, oyo mwesigwa mu nnyumba yange yonna. Oyo n'ayogeranga naye akamwa n'akamwa mu lwatu, so si mu bigambo bya ngero. N'okufaanana kwa Mukama anaakulabanga. Kale ekyabalobera ki okutya okwogera obubi ku muddu wange ku Musa? Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku bo ne yeeviirawo. Ekire ne kiva waggulu ku weema, era laba Miriyamu n'abaako ebigenge ng'omuzira. Alooni n'atunuulira Miriyamu, era laba ng'aliko ebigenge. Alooni n'agamba Musa nti, ayi Mukama wange, nkwegayiridde totuteekako kibi, kubanga tukoze eby'obusirusiru era nga tukoze kibi. Nkwegayiridde aleme okuba ng'omufu, omubiri gwe nga gwononeseko ekitundu ng'ava mu lubuto lwa nnyina. Musa n'akaabira Mukama ng'ayogera nti, muwonye, ayi Katonda, nkwegayiridde. Mukama n'agamba Musa nti, kitaawe singa muwandidde obulusu mu maaso, ensonyi tezandimukwatidde ennaku 7. Asibirwe ebweru w'olusiisira ennaku 7, kale oluvannyuma alyoka ayingizibwe nate. Miriyamu n'asibirwa ebweru w'olusiisira ennaku 7. Abantu ne batatambula okutuusa Miriyamu lwe yayingizibwa nate. Awo oluvannyuma abantu ne basitula e Kazerosi ne batambula ne basiisira mu ddungu lya Parani. Okubala essula 13. Awo Mukama n'agamba Musa nti, tuma abantu bakette ensi ya Kanani gye mpa abaana ba Isirayiri. Munajja omuntu mu buli kika ky'abakitaabwe ne mumutuma, buli muntu omukulu mu bo. Awo Musa n'abatuma ng'ayima mu ddungu lya Parani ng'ekiragiro kya Mukama bwe kyali. Bonna abasajja bali emitwe gy'abaana ba Isirayiri, n'amannya gaabwe ge gano: ku kika kya Lewubeeni, Semuwa mutabani wa Zakuli; ku kika kya Simyoni, Safati mutabani wa Koli; ku kika kya Yuda, Kalebu mutabani wa Yefune; ku kika kya Isakaali, Igali mutabani wa Yusufu; ku kika kya Efulayimu, Koseya mutabani wa Nooni; ku kika kya Benyamini, Paluti mutabani wa Lafu; ku kika kya Zebuloni, Gadieri mutabani wa Sodi; ku kika kya Yusufu, kye kika kya Manase, Gaadi mutabani wa Susi; ku kika kya Ddaani, Amiyeri mutabani wa Gemali; ku kika kya Aseri, Sesula mutabani wa Mikayiri; ku kika kya Nafutaali, Nakabi mutabani wa Vofesi; ku kika kya Gaadi, Geweri mutabani wa Maaki. Ago ge mannya g'abantu Musa be yatuma okuketta ensi. Musa n'atuuma Koseya mutabani wa Nuuni Yoswa. Musa n'abatuma okuketta ensi ya Kanani, n'abagamba nti, mwambukire mu kkubo lino ery'obukiika obwa ddyo, mulinnye ku nsozi, mulengere ensi bw'eri n'abantu abagituulamu, obanga b'amaanyi obanga banafu, obanga batono obanga bangi, era ensi bw'eri gye batuulamu, obanga nnungi obanga mbi, n'ebibuga bwe biri bye batuulamu, obanga nsiisira obanga bigo, era ensi bw'eri obanga ngimu obanga nkalu, obanga mulimu emiti obanga temuli. Era mugume omwoyo, mulete ku bibala byamu. Era ebiro byali biro bya zabbibu ezisooka okwengera. Awo ne bambuka ne baketta ensi okuva ku ddungu lya Zini okutuuka e Lekobu, okutuusa w'oyingirira e Kamasi. Ne bambukira obukiika obwa ddyo ne batuuka e Kebuloni, era Akimaani, Sesayi ne Talumayi abaana ba Anaki baali bali eyo. Era Kebuloni kyali kyakamaze emyaka 7 okuzimbibwa, ne balyoka bazimba Zowani ekiri mu Misiri. Ne batuuka mu kiwonvu e Esukoli, ne batemayo ettabi eryaliko ekirimba kimu ekya zabbibu, ne bakisitulira ku musituliro abantu babiri, era baleeta ne ku makomamawanga ne ku Ttiini. Ekifo ekyo ne kiyitibwa ekiwonvu Esukoli,
olw'ekirimba abaana ba Isirayiri kye baatema. Awo ne bakomawo nga bamaze okuketta ensi ennaku ana nga ziyiseewo. Ne batuuka ne bajja eri Musa n'eri Alooni n'eri ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri mu ddungu lya Parani e Kadesi, ne babaddiza ebigambo bo n'ekibiina kyonna, ne babalaga ebibala by'ensi. Ne bamubuulira ne bagamba nti twatuuka mu nsi gye watutuma, era mazima ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki, era bino bye bibala byayo. Naye abantu abatuula mu nsi b'amaanyi, n'ebibuga biriko enkomera binene nnyo, era nate twalabayo abaana b'Anaki, Abamereki abatuula mu nsi ey'obukiika obwa ddyo, n'Omukiiti, n'Omuyebusi, n'Omwamoli batuula ku nsozi, n'Omukanani atuula kumpi n'ennyanja era ku lubalama lwa Yoludaani. Kalebu n'asirisa abantu mu maaso ga Musa n'agamba nti twambuke mangu ago tugirye, kubanga tuyinziza ddala okugirya. Naye abantu abayambukira wamu naye ne bagamba nti tetuyinza kwambuka ku bantu abo kubanga batukiza amaanyi. Ne baleeta ebigambo ebibi eby'ensi gye baali bakeesa eri abaana ba Isirayiri nga boogera nti ensi gye twayitamu okugiketta nsi eriira ddala abagituulamu, n'abantu bonna be twalaba omwo basajja bawanvu nnyo, era twalabayo Banefiri n'abaana b'Anaki abaava ku Banefiri, naffe ne tuba mu maaso gaffe ng'obwakyaka era bwe twali mu maaso gaabwe. Okubala essula y'e14. Awo ekibiina kyonna ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne balira, abantu ne bakaaba amaziga ekiro ekyo. Abaana ba Isirayiri bonna ne beemulugunyiza Musa ne Alooni. Ekibiina kyonna ne babagamba nti singa twafiira mu nsi y'e Misiri, oba singa twafiira mu ddungu muno, era Mukama atuleetera ki mu nsi muno? Okugwa n'ekitala? Bakazi baffe n'abaana baffe abato baliba munyago? Si kye kisinga obulungi gye tuli okuddayo mu Misiri? Ne bagambagana nti tweteerewo omugabe tuddeyo mu Misiri. Awo Musa ne Alooni ne bavunama amaaso gaabwe mu maaso g'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri. Yoswa mutabani wa Nuuni ne Kalebu mutabani wa Yefune abaali ku muwendo gw'abo abaaketta ensi ne bayuza engoye zaabwe ne babuulira ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nga boogera nti ensi gye twayitamu okugiketta nsi nnungi nnyo. Mukama oba ng'atusanyukira, kale alituyingiza mu nsi omwo n'agituwa, ensi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki. Kyokka temujemera Mukama so temutya abantu ba mu nsi, kubanga kyakulya gye tuli. Ekisiikirize kyabwe kiggyiddwa waggulu ku bo, era Mukama ali wamu naffe, temubatya. Naye ekibiina kyonna ne balagira okubakuba mayinja. Ekitiibwa kya Mukama ne kirabikira mu weema ey'okusinkanirangamu eri abaana ba Isirayiri bonna. Mukama n'agamba Musa nti abantu bano balituusaawo okunnyooma, era balituusaawo obutanzikiriza olw'obubonero bwonna bwe naakakolera mu bo. N'abakuba ne kawumpuli ne mbaggyako obusika bwabwe ne nkuggyamu eggwanga eribasinga bo obunene n'amaanyi. Musa n'agamba Mukama nti kale Abamisiri balikiwulira, kubanga wajja abantu bano mu bo n'amaanyi n'obalinyisa, ne bakibuulira abatuula mu nsi muno. Bawulira nga ggwe Mukama oli wakati mu bantu bo, kubanga ggwe Mukama olabika amaaso n'amaaso, n'ekiro ekyo kiyimirira ku bo n'obakulembera mu mpagi ey'ekiro emisana ne mu mpagi ey'omuliro ekiro. Kale bw'onotta abantu bano ng'omuntu omu, kale amawanga gawulira ettutumu lyo balyogera nti kubanga Mukama teyayinza kuyingiza abantu bano mu nsi gye yabalayirira. Kale kaakano nkwegayiridde obuyinza bwa Mukama bubeere bungi nga bwe wayogera nti Mukama alwawo okusunguwala era olw'okusaasira okungi, asonyiwa obutali butuukirivu n'okusobya, era atali mujjako n'akatono omusango guliko, awala n'obutali butuukirivu bwa bajjajja baabwe ku baana ku mirembe egy'okusatu n'egy'okuna. Nkwegayiridde sonyiwa obutali butuukirivu bw'abantu bo ng'okusaasira kwe bwe kuli okungi, era nga bwe wasonyiwanga abantu bano okuva mu Misiri na guno gujjwa. Mukama n'agamba nti nsonyiye ng'ekigambo kyo bwe kibadde. Naye mazima ddala nga bwe ndi omulamu, era ng'ensi zonna bwe zirijjula ekitiibwa kya Mukama, kubanga abasajja abo bonna abaalaba ekitiibwa kyange n'obubonero bwange bwe nakolera mu Misiri ne mu ddungu, naye ne bankema emirundi 10 ne batawulira ddoboozi lyange, mazima tebaliraba nsi gye nalayira bajjajja baabwe, so tewaliba kwaba abanyooma n'omu aligiraba. Naye omuddu wange Kalebu, kubanga yalina omwoyo omulamu mu ye, era ye angobererera ddala, oyo ndimuleeta mu nsi gye yagendamu n'ezzadde lye lirijjirya. Kale Omwamaleki n'Omukanani batuula mu kiwonvu, enkya mukyuke mwegendere mu ddungu mu kkubo ery'ennyanja emmyufu. Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti ndituusaawo okugumiikiriza ekibiina kino ekibi abaneemulugunyiza. Mpulidde okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri kwe baneemulugunyiza. Bagambe nti nga bwe ndi omulamu, bw'ayogera Mukama, mazima nga bwe mwogedde mu matu gange, bwe ntyo bwe nnaabakolanga. Emirambo gyammwe girigwa mu ddungu muno, n'abo bonna abaabalibwa ku mmwe ng'omuwendo gwammwe gwonna bwe gwali, abaali bakamaze emyaka 2 n'okukirawo, abanneemulugunyiza. Mazima temulituuka mu nsi gye nayimusiza omukono gwange okubatuuza omwo, wabula Kalebu mutabani wa Yefune ne Yoswa mutabani wa Nuuni. Naye abaana bammwe abato
bemugambye okuba omunyago abo ndibayingiza nabo balimanya ensi gye mugaanyi naye mmwe emirambo gyammwe girigwa mu ddungu muno n'abaana bammwe banaabanga batambuze mu ddungu okumala emyaka 4 era banaabangako obwenzi bwammwe okutuusa emirambo gyammwe lwe girizikiririra mu ddungu ng'omuwendo gw'ennaku bwe gwalize mwaketteramu ensi zennaku 4 buli lunaku mwaka bwe munaabangako bwe mutyo obutali butuukirivu bwammwe gye myaka 4 era munaamanyanga bwe nababuulira nze Mukama njogedde mazima ndikola kino ekibiina kino kyonna ekiri abankuŋŋaaniddeko mu ddungu muno mwe balizikiririra era mwe balifiira n'abantu Musa be yatuma okuketta ensi abaakomawo ne bamwemulugunyizisa ekibiina kyonna nga baleeta ebigambo ebibi ku nsi abantu abo abaleeta ebigambo ebibi eby'ensi ne bafa kawumpuli mu maaso ga Mukama naye Yoswa mutabani wa Nuuni ne Kalebu mutabani wa Yefune ne basigalawo nga balamu ku bantu abo abaagenda okuketta ensi awo Musa n'abulira abaana ba Isirayiri bonna ebigambo ebyo abantu ne bawuubaala nnyo ne bagolokoka enkya mu makya ne beegendera ku ntikko y'olusozi nga boogera nti laba tuutuno era tunaayambuka mu kifo Mukama kye yasuubiza kubanga twayonoona. Musa n'agamba nti kakano musobeza kye kigambo kya Mukama kubanga tekibe na mukisa temwambuka kubanga Mukama tali mu mmwe muleme okukubirwa ddala mu maaso g'abalabe bammwe kubanga eyo Omwamaleki n'Omukanani bali mu maaso gammwe era munaagwa n'ekitala kubanga mwadde ennyuma obutagoberera Mukama kyanaava alema okubeera nammwe. Naye ne beeyinula okulinnya ku ntikko y'olusozi naye essanduuko y'endagaano ya Mukama ne Musa tebaava mu lusiisira awo Omwamaleki n'aserengeta n'Omukanani yatuula ku lusozi olwo ne babakuba ne babaseera ddala okutuusa e Koluma. Okubala essula 15 awo Mukama n'agamba Musa nti yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti bwe mulimala okutuuka mu nsi gye munaatuulangamu gye mbawa era nga mwagadde okuwaayo ekiweebwayo n'omuliro eri Mukama ekiweebwayo ekyokebwa oba ssaddaaka okutuukiriza obweyamo oba okuba kimuwaayo ku bwammwe oba ku mbaga zammwe ezaalagirwa okunyokerezanga Mukama evvumbe eddungi ku nte oba ku ndiga kale oyo anaawangayo ekitone kye anaawangayo eri Mukama ekiweebwayo eky'obutta eky'ekitundu eky'ekumi ekya efa ey'obutta obulungi obutabuddwamu ekitundu ekyokuna ekya ini ey'amafuta n'envinnyo okuba ekiweebwayo ekyokunywa ekitundu ekyokuna ekya ini onooteekanga wamu n'ekiweebwayo ekyokebwa oba olwa ssaddaaka olwa buli mwana gw'endiga oba olw'endiga ennume onootegeka okuba ekiweebwayo eky'obutta ebitundu 2 eby'ekumi ebya efa ey'obutta obulungi obutabuddwamu ekitundu ekyokusatu ekya ini ey'amafuta era okuba ekiweebwayo ekyokunywa onoowangayo ekitundu ekyokusatu ekya ini ey'envinnyo ey'akawoowo eri Mukama era bw'onootegekanga ente okuba ekiweebwayo ekyokebwa oba okuba ssaddaaka okutuukiriza obweyamo oba okuba ekiweebwayo olw'emirembe eri Mukama kale onaawangayo wamu n'ente ekiweebwayo eky'obutta eky'ebitundu 3 eby'ekumi ebya efa ey'obutta obulungi obutabuddwamu ekitundu kya ini ey'amafuta era onoowangayo okuba ekiweebwayo ekyokunywa kitundu kya ini ey'envinnyo okuba ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro ekyakawoowo eri Mukama bwe kityo bwe kinaakolebwanga olwa buli nte oba olwa buli ndiga ennume oba olwa buli mwana gw'endiga omulume oba abaana b'embuzi ng'omuwendo gwe munaateekanga bwe gunaabanga bwe munaakolanga bwe mutyo kinneemu ng'omuwendo gwazo bwe gunaabanga enzaalwa bonna banaakolanga bwe batyo bwe banaawangayo ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eky'evvumbe eddungi eri Mukama era omugenyi bw'anaatuulanga nammwe oba buli anaabanga mu mmwe mu mirembe gyammwe gyonna era ng'ayagadde okuwaayo ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eky'evvumbe eddungi eri Mukama nga mmwe bwe mukola naye bw'anaakolanga bw'atyo mu kibiina wanaabangawo etteeka limu gye muli n'eri omugenyi anaatuulanga mu mmwe etteeka eritaliggwaawo mu mirembe gyammwe gyonna nga bwe muli n'omugenyi bw'anaabanga bw'atyo mu maaso ga Mukama etteeka limu n'obulombolombo bumu binaabanga gye muli n'eri omugenyi anaatuulanga nammwe. Mukama n'agamba Musa nti yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti bwe mulituuka mu nsi gye mbatwala awo olunaatuukanga bwe munaalyanga ku mugaati ogw'ensi munaawangayo ekiweebwayo ekisutulibwa eri Mukama ku mugoyo gwammwe ogw'olubereberye gwe munajjanga omugaati ne muguwaayo kuba ekiweebwayo ekisutulibwa nga bwe mukola ekiweebwayo ekisutulibwa eky'omu gguliro bwe munaakisitulanga bwe mutyo ku mugoyo gwammwe ogw'olubereberye kwe munajjanga okuwa Mukama ekiweebwayo ekisutulibwa mu mirembe gyammwe gyonna era bwe munaasobyanga ne mutakwata biragiro bino byonna Mukama bye yabuulira Musa byonna Mukama bye yabalagira n'omukono gwa Musa okuva ku lunaku Mukama lwe yalagirirako n'oluvannyuma lwonna mu mirembe gyammwe gyonna awo olunaatuukanga bwe munaabanga mukikoze nga temumanyiridde ekibiina nga tekimanyi
ekibiina kyonna banaawangayo enteemu envubuka okuba ekiweebwayo ekyokebwa olw'evvumbe eddungi eri Mukama wamu n'ekiweebwayo kyako eky'obutta n'ekiweebwayo kyako ekyokunywa ng'etteeka bwe riri n'embuzi emu ennume okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Era kabona anaatangiriranga ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri era banaasonyiyibwanga kubanga kubadde kusobya era nga baleese ekitone kyabwe ekiweebwayo ekikolebbwa n'omuliro eri Mukama n'ekyabwe ekiweebwayo olw'ekibi mu maaso ga Mukama olw'okusobya kwabwe. N'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri banaasonyiyibwanga n'omugenyi atuula mu bo kubanga kyakolebwa nga tebamanyiridde eri abantu bonna. Era omuntu bw'anaayonoonanga nga tamanyiridde kale anaawangayo embuzi enduusi etennamala mwaka gumu okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Era kabona anaatangiriranga obulamu obusobya bw'anaayonoonanga nga tamanyiridde mu maaso ga Mukama okumutangiririra kale anaasonyiyibwanga. Munaabanga n'etteeka limu eryo yanaakolanga ekikolwa kyonna nga tamanyiridde ery'enzaalwa mu baana ba Isirayiri n'ery'omugenyi atuula mu bo, naye obulamu obunaakolanga ekikolwa kyonna n'ekyegyo obanga nzaalwa obanga mugenyi oyo ng'avodde Mukama obulamu obwo bunaazikirizibwanga mu bantu be kubanga anyomye ekigambo kya Mukama era ng'anyomye ekiragiro kye obulamu obwo bunaazikiririzibwanga ddala obutali butuukirivu bwe bunaabanga ku ye. Abo abaana ba Isirayiri bwe baali nga bakyali mu ddungu ne basanga omuntu ng'alondera enku ku lunaku lwa Ssabbiiti n'abo abamusanga ng'alonda enku ne bamuleetera Musa ne Alooni n'ekibiina kyonna ne bamusiba kubanga kyali tekinnategeezebwa bw'anaakolebwa. Mukama n'agamba Musa nti omuntu oyo talema kuttibwa. Ekibiina kyonna kinaamukubira mu mayinja ebweru w'olusiisira. Ekibiina kyonna ne bamutwala ebweru w'olusiisira ne bamukuba amayinja n'afa nga Mukama bwe yalagira Musa. Mukama n'agamba Musa nti yogera n'abaana ba Isirayiri obalagire okwekolera amatanvuuwa ku nkugiro z'ebyambalo byabwe mu mirembe gyabwe gyonna era bateeke omuguwa gwa kaniki ku matanvuuwa agali ku buli lukugiro. Era ganaabanga gye muli amatanvuuwa mugalabenga mujjukire ebiragiro byonna ebya Mukama mubikolenga. Muleme okutambulatambula okugoberera omutima gwammwe mmwe n'amaaso gammwe mmwe bye muyisa okugoberera okwenda nabyo. Mujjukire ebiragiro byange byonna mubikole mube batukuvu eri Katonda wammwe. Nze Mukama Katonda wammwe eyabaggya mu nsi y'e Misiri okuba Katonda wammwe. Nze Mukama Katonda wammwe.